mbanirizako yona gye musizidde okubeera nga ate mugoberera kansubire buli kimu kitambula bulungi malidadi sana Fahad Pro yujo muweereza wammwe wendi nnyo okubeera nga ate mbatuusako of course byonna webeera nga byakagwawo mu ggwanga letu Uganda sako ne buli ggwanga yonna amawulire agentuuse nago mawulire ga nnaku nnyo mawulire ga ntiisa era nga maziga na miranga bibuutikidde ekibiina kya NUP sako ne side wali Kawempe North ombaka amanyikiddwa nga Honorable Segirinya amaze n'ava mu bulamu bw'ensi eno era nga tusaba Mukama Katonda abeere nga ate avugumya famire ye sako n'okubeera nga ate amusonyiwa byonna ebyamusoba kugenda kubeera nga ate mbawo updates zonna paka nga atuuse okubeera nga ate agibwayo mu ddwaliro kubanga saawa eno ali mu mochari paka nga atuuse okubeera nga ate agibwayo mu ddwaliro paka nga atuuse n'okubeera nga ate aziikibwa gye buvuddeko ndowooza mwezi ndowooza wiiki ng'emu n'ekitundu navayo nembeera nga ate mbaako video gye mbakolera ne mbagamba nti Segirinya Muhammad yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwola ttaka ng'ali bubi nnyo era nga budde buno abadde akumibwa mu ICU so enjogerera saawa eno Mukama Katonda amaze n'amuyita era avudde mu bulamu bw'ensi eno kamere nga tembaterako ku butambi buno mbeere nga temulaba embeera eya Segirinya Muhammad nga bwebadde sako n'ebigambo bye yasembeyo okubeera nga ate ayogera yabadde akakasiza n'agamba nti wadde ndi mulwaddemuko naye agenda kubeera nga tenziramu neesimbewo ku bubaka obwa paaliyamenti mu mwaka ogwa 2026 so ngenda kubeera nga tembaterawo byonna ebyo naye nga Segirinya Muhammad bambi amaze n'ava mu bulamu bw'ensi eno naye nga kitalo nnyo nyini ddala kamala okubeera nga teziruka mu ddwaliro wano ate mbeere nga ate nfuna updates biki ebigenda maaso side ezeeyo nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo of course ku nsonga ya Segirinya making sure nti osubscribinga ka notification bell kakoneko ojja kubeera nga ate ofuna updates zonna mu budde bwennyini mbasuubiza ngenda kubeera nga tembawo updates zonna mpaka nga Mr Updates omwana we Kawempe wali Kawempe North mpaka nga tuso okubeera nga ate aziikibwa mbalamusizza nnyo bannakawempe no mbategeeza nti ekindeese olwaleero kubeebaza nakumbeererawo mu mbeera etali nnyangu n'olwekyo buli wempulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu ekisembayo bannakawempe nyongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North nti mukyanninamu obwesige ekintu ekyo sisinza kususuula muguluka kubanga mukyantunuzaako eriiso kakati olwempulira ekyo nti Segirinya Kawempe North kimpa amaanyi ennyo n'olwekyo bannakawempe nga bwe mundaze nti mukyanjagala nange mbawulira nkyabaagala ate ngenda kudda ku luno na mutima n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala tuddemu tusinkana 2026 mu kalulu ketunaddamu insha Allah semberi bannakawempe obubaka obusemba eri bannakawempe temutya wendi nnyo era nga bwe nawangula akalulu ne mbakolera myezi 2 egyasooka actually myezi 2 ze manifesto nali ngimaze nga abantu mbakoledde nga tebalina kye bansaba era ngenda kontinuinga n'okukolera abantu bange okulaba nga buli kimu kitambuza bulungi nnyo olw'obulungi bwa Kawempe ate era mbategeeza nti 2026 Segirinya wendi nnyo nga bwe nawangula akalulu akaggwanga nze namba 1 nze namba 2 nze namba 3 era nze nali 4 era nze nali 5 6 7 ate kano nja kubeera namba 1 paka ku 10 bwe banaabanga baweze 10 oba 15 abasigadde bakwate enamba eziddako era sijja kuba mukodo nnyera ne mu 2026 era njagaba ku bululu bane mukana akawedde nagamba nti obusiraamu bugamba okuddiza nandaba nfunye obulumi twalina n'ekitundu anziira ayina 12 naye nga nti munaayi obusiraamu bugamba okuddiza abasajja kanfuleki kambaddiza n'olwekyo enteekateeka eyo era nja gikola naye nga bannakawempe mbasuubiza obbakolera eddwaliro lyaffe ngenda gikola liddewo
kubanga abantu baffe eddwaliro lyabayambanga nnyo okula nga libayamba okubeerawo n'okuyimirirawo. N'olwekyo eddwaliro kino enteekateeka ezirizaawo ezirina kubanga abantu beetaaga saavisizi ate bagenda mu malwaliro gali agaffe ag'ekawempe tegabayamba. Naye kati omubaka waabwe wa paaliyamenti waba ataddewo eddwaliro n'agenda n'agula eddagala eri ku Barton Street n'ajja n'alissaamu abantu bajja ne bajjanjabwa, kitegeeza nti mba nga ssente ettaffaali mu kulaba nga enteekateeka y'obwenkanya. Gwe balimu Mukama wange.